omuntu kyoyagala kyolabako kyoba oyagala okuba. You have to focus. Bw'oba oyagala ekintu gwe toyagala kuyita. The more you put energy, the more you get focused. Kati webakuba nga woba okikubye ne bakuba mbu okikubye awo onyigawo. Balamusizaako nnyo abampuliriza, banirizaako nnyo ku programu yange eya Wikids Moment ku Mechanic Bongo live oba ku MR live kwensinziira. Unsinziridde wano eno ku Bongo Charity Foundation. Olunaku lwaleero kyaziza sister wange. Soka tubuulira amanya go gwani. Amanya gange nze Namanda Jacinta. Jacinta olunaku lwaleero gwe gusoose omulaba. Simanyi oba yali azzeeko wano eno, simanyi oba mupya wano eno, simanyi wajja aviiridde, naye mulabye ng'alina ekyenjawulo kyakola, mukubi wa ati, era mulabye nga akuba bulungi nnyo. Nanchallenge nga ne mugamba jangu twogeremu. Jacinta, oviiriddewo okujja wano eno? Viiridde Salama Road. Salama Road. Salama Road wano kumpi oba eri ewala? Eri maaso. Jacinta, nkulabye ng'okuba ebifaananyi ebyo wali obikubyeko obadde obimanyi oba? Mbadde nkuba ebifaananyi that as like tubadde tukube mu class ebifaananyi tugeze okuba coat of arms nga ogikuba naye nga like tetukubisa like painting sticks naye nga just okubisa pencil ng'omaze okuba. Not even to sketch. Sketching tumukolamu SST. Kakati Jacinta, waneno wali ozeewoko? Gwe mulundi gwange ogusoose. Kakati ozze otya okujja wano eno? Obadde oli awo ku makya n'ogamba kanzije oba? Nedda. Mbadde nyina project work ate nga bamwagala. Kati obuzibu bwange nze simanyi like kuba nga nkozesa ezo painting sticks. Then okojja n'agamba nyina mukwano gwange abimanyi. Mami n'amugamba kaagule ebintu bye bakozesa. Then awo kyova leero tuzze. Kakati okyajja oba? Simanyi Mukama kyanaasalawo. Ye project gy'obadde oyagala bani ababadde bajagala gy'ozze okuba? Ba teachers be babadde bajagala. Abasomesa abo? Oli mu kirasi ki? Nagenze mu P6 West Albright. Wagenze mu P6? Biki ebisinga okuchallenginga mu kukuba ati oyo? Ati oyo takuwa buzibu kumukuba oba gwe wakimanyiira? Si kimanyiira. Nanga mpa obuzibu kati tugeze okuba gumu crested crane eba nzibu yakuba. Cause omuntu kyoyagala kyolabako kyoba oyagala okuba. Crested crane lwaki yonzibu okuba? Ate ebirala byonna si ebirala byonna mbikuba. Kubanga tosobola kuba omuti buli kimu okikuba. Tosobola kuba muntu n'omumalayo. Osobola okwekuba? Sobola kwekuba wabula nsobola okuba fesi yange yoka nga singa bw'eryo essaawa zino eno n'enjikuba oba nga mu yero ekako bulungi amaaso n'enviiri. And that's the fact. Kubanga simbo, yes, waliyo ba artist abasobola okukuba abantu bonna ne bamalayo naye okukuba si kuzibu naye abantu baba baagala like kyo feelinga tugeze olabye kati wola crested crane oba owulira ng'oyagala gikuba ng'owulira oyagala gikuba naye nga yakulema. Kakitegeeza oteekeddwa focusinga n'olyoka ogikuba. You have to focus. Bw'oba oyagala ekintu gwe toyagala kuyita. Nze njagala okuyita. Toteekamu maanyi? Nteekamu amaanyi. Toyita.
kati omuntu woba oyagala like okola ekintu ekiteekemu amaanyi woba olabika osecrain oyagala gikuba olina kiteekamu amaanyi ne bagamba eyo nfu ne bakuvuma eyo mbi just waleka bless bw'okiteekamu amaanyi the more you put energy the more you get focused. Yes. Is the more you win. Jacinda, kiki ekyakwagaza okuba ebifaananyi ebyo? Nze okitutte bingambye nze simbu njagala okuba ebifaananyi naye jjukira omusomesa alina okuwa ekifaananyi olina okikuba otakikuba bakuba oba toyagala bizibu byakukuba kudisciplinayo committee just okikuba okikuba nawe okuba kameka as long as okikubye kati we bakuba nga woba okikubye ne bakuba mbu okikubye awo nyigawo kaakati igwe bonaakikuba n'okitwalayo bonaakitwalayo ogenda funa makisi oba just okikubidde essomero? Nedda ebimu bibeera bya max nga kilasi zigenda kuwininga kati mufunayo candidate omu kilasi yammwe mwena nga kilasi nemusalawo ekifaananyi ekikyabakuba wakikuba ne kiwininga like something of like tugeze mubadde oba muyina kisa kinyonyola bulungi babakyusiza like on the diet babakendeeza something of the school fees okusayirako ku ssente z'osasula ne bakuwa ne basale. Jacinda, ogambye gwe mulundi gwe ogusoose okujja waneeno wozeewo kiki ky'olabyewo ekyenjawulo? Ekintu ekyenjawulo kyendabye one that things of here are peacefully but obuzibu obuli wano nti some things of fear are not well organized. Kyendabyeko kubanga agenda eri yonna gye zitasobola tutuuka wano oka wenkomye byendabye ebyo byokka. Ati abaddewo tomwagadde? Ati abaddewo? Nedda si ati yaliwo omulungi oba kizibu osanga foundation ng'erina ne art baba just bakuba abaana babasuza babaliisa that's all tebabongerako baba just bali just in the middle. Kaakati Jacinda, igwe bw'obeera ewaka kaakati nga bw'ozze waneeno gwe mulundi gwe ogugenda osemba okujja waneeno ba? Simanyi. I actually even don't know. Simanyi nakumanya. Naye Mukama kyanaasalawo aba asazeewo nja kukoma era nja kukomangawo. Kaakati bintu ki eby'omu mukono by'otambuddemu waneeno n'olaba kwegamba ebintu ebikuinspirinze n'ogamba njagala kubeera nga ntudde awo ku kompyuta njagala kubeera nga ndi wali eri ku kyalaani tewali? Nedda ku kompyuta yo ngimanyi nga yo kubanga tuzisoma naye ekyalaani sikituulanga nako era mba nkyegomba nga nze omuntu ndaba omwana atunga olugoye ate nze sikimanyi something of that way kiba kinnumiriza. Kati golowooza kizibu nnyo okutunga olugoye? Simanyi cause sikigezanga nako okutunga kwaffe kwe batuyigiriza si kwa kyalaani okwata empiso n'otunga. Akati bwe nzija nga nyina fashion yange ey'essaati obanga ng'eno essaati gye nyambadde ne nkuleetera material ne nkuleetera buli ekyetaagisa ne ngikuwa osobola ogintungira? Ngitunga. Naye jaketi gy'olabye wali ku ddambi? Jaketi sizisobola. Ebintu byasobola okutunga nsobola okutunga ekiteeteeyi tugeze kiteeteeyi bino something of simple dresses n'empale ebyo mbyo nsobola obitunga. Kaakati bwe ndeeta sisita wange ng'alina ekitengi kye oba ekiteeteeyi nga bakikolamu kitengi naye nga kinene nnyo ku ye ng'akyetaagamu tayiti osobola ogimuteeramu? Tayiti zo sinaba zitegeera bulungi kazi ffe just batuyigiriza tutunga tebatuyigiriza nti you make this tight nga wogenda ku byalaani ab'ebyalaani bye babimanyi nze sibimanyi. Bwe tobimanyi? Ate nze nga ndowooza nti omutunzi
abeera amanyi otteekamu tayiti mu ngoye, abeera asobola okukwatiramu olugoye lwe. Byonna nze ndowooza si bizibu bya kuyiga. Nze ndowooza nti just you have to concentrate n'ogamba empisa eno nga bwe ngikozesa nga ntunga ekiteeteeyi kiri, bwe nyina ogikozesa nga ntunga bwe nti, gwe tokiraba. Nje ngambye ffe tetukozesa byalani, nze mmanyi mpiso. Koze empiso tosobola gikwata n'otayitinga ekintu, osobola? Kati nze we nali nga nkyabeera ewa jjajja wange, nze nga jjajja wange teriyo byalaani, nga jjajja wange alina leesu. Bino ebitengi nze byenda bino bye bakolamu engoye, ate nze nali mbimanyi nga leesu. Ntino nti omuntu wakigula agenda kukyesiba oba agenda kikozesa nga tawero ng'agenda ng'ava mu kiyigo, something like that. Naye nagenda olaba nga babikolamu n'engoye. Kisoboka. Kati kankugambe nabo obusubi byolabaawo. Omuzungu ayinza okakwata n'akakolamu like a virus wekyotamanyi. Ebikola ebimu ebiri wano biringa eddagala. Kyakugambye ekya virus ayinza ogikwate. Olaba mbu it's impossible. Yes. Balina science, they are scientific. Ayinza okikwata n'akola buno obulwadde oba gye simanya mpox, bazungu bwe babukola bwava ku nkima. Kakati Jacinda, gw'olowooza omuntu bw'akola famasi ye eddagala ne litatambula oba nga bw'olaba coronavirus, asobola okuleetingawo ekirwadde kye bayita coronavirus n'akituuma erinnya n'akikuba omuntu oyo n'agenda n'akisiiga munne n'oyo n'akisiiga munne ng'ayagala bajje bamuwagire. Kiba kibi cause coronavirus oba mengo negundi erire kasangati zokka ezeddwaliro zokka gokka gegali gasobola okujjanjaba. Era kyali kizibu nnyo okusanga amalwaliro amalanga gajjanjaba corona. Naye kiba kibi nnyo ate okulwaza omuntu. Why do you feel bad for that? Kati kitegeeza buli kimu kisoboka. Everything is possible by the Lord's grace. That's good. Kakati nga bw'ozze wano eno abantu abakulaba essaawa zino eno abakuwuliriza batumireko obagamba amannya go, obagambe kiki ky'osinga okwagala nga bwe tuggalawo. Nze amannya gange nze Namanda Jacinta. Mwebale nnyo mwenna abawuliza eno programu, mwenna abagiwuliza, abali mu nsi z'ebweru, abali mu Uganda, abali side ne side. Nze kyensinga bingi byenjagala saana bimalayo kati. Naye mentioningako bimu na bimu. I like to be a journalist, a doctor, a baccalaureate, and a physics. And first of all, I would like to thank God for giving me life, my mother, and my whole family. I want my mother to live long. Zenewefa kati nga ye agenda kuwangaala kale nkikola. Ekyo kyensinga okwagala mu byonna byenjogedde. Ekyo kyensinga okwagala. Mwebale kuwuliza eno programu mwenna abali eruuyi n'eruuyi, abali ku Afro Mobile mwenna mwebale. Ino programu eyamba bangi, etaasa bangi. Mwebale. Program bagiyita Wicked Moment ku MR Live oba ku Mechanic Rabongo Live kwembadde nga nsinzidde wano eno ku Rabongo Charity Foundation. Baagala nnyo mwebale kumpuliriza abandaba mwenna, baagala nnyo mwebalire ddala.